Tugenda kukola surprise. Ali kachumbali wekumire ku surprise. Kachumbali Top TV surprise. Tugenda ku surprise nga mwana muwala Diana Nabatanzi. Ono amuyita Lawrence ategeka chuma omusajja asinga okukwata kamera mu field. Kachumbali channel ya amaanyi. Bantu bagee ba subscribe. By the way, achasinza okulaba Diana Nabatanzi banambe era temugenda walala wonna. Babeereko Kachumbali oba yagala Nabatanzi ne Nampijja Florence. Babeereko. Tuli mu kweteekateeka essaawa yonna agenda kujja. Tuli ku masengere bannange. Tuli ku masengere malubalambuza masengere. Tuli ku masengere wakolera. Wano wakolera BBS Telefina y'Obwakabaka bwa Buganda. Twasonda n'ettaffaali n'okola kuliko enkumi zange 2. So wano wakolera tugenda surprisinga Diana Nabatanzi masengere eyo Telefina eyaffe eno wakolera. So mera yeno tugenda mu surprisinga. Jikira birthday yaliyo weeks 2 emabega naye twagadde eyaffe tugikole in style mu style ey'enjawulo. So sawa yonna mubeere bulindaala amuyita Fridah Ndausi. Tuli naye wano eno. So sawa yonna agenda baava eri wakyengulu agenda baava eyo agenda baava eyo tumugweko kiyifuyifu tumukolere surprise mubeereko subscribinga gwatanaba bambi tweyambe mujjukira kali akantu komu TikTok bambi ndi mupya kati nange bambi subscribe nenga we gonna surprise. Just get ready. Yeah. Bela awo. Happy birthday, dear Diana. Happy birthday, Diana. Manager. Thank you so much, Esanyu. Oh my I was not expecting this. Muchis. Oh my God. So do Muzaka. I'm so
tuliye mu boardroom nga nkoye tuba mu meeting took so long so bwenze bwe kino badde sisuubira kyokka tenolaba bambi bansonyiwa okuliza sweet kwagala nnyo nnyo yakinkola after a week ndi mu church nga manyi yanvuddeko tumanyi okubera gumutesa kati nagambe kamaaso era simunyaga nga nabyoga naye kizikole nadde manyi tolina okuba nga toli mu muggwanga. That's what I thought by the way. olaba tannalabika Ninga wala tannalabika but I thought most probably oyinza okuba toliimu ntemagole mudige nendeyanzanye bandewa nnyo kundowoozaako You're a true friend. That's what I mean. Diana, neyanziza nnyo. how do you feel okubeera nga surprise almost buli kaseera tube teziggwayo? Buli kintu kyanjawulo buli kimu kyanjawulo naye Farida eyanjigenza ekiyitibwa omukwano n'okwagala era I feel so special nti omuntu bwakujjukira mu mbeera bweti mu butuufu kizaamu amaanyi. Abantu abamu bayinza okiraba nga ekya just but it means a lot. Kuba kati ennaku eziyiseewo nabadde namuvuddeko era nga mmanyi bambi alabika yatambulamu era nga bwafuluma bwejja ennyonyi yazifuula bugaali atambula nnyo and this coming to my surprise I mean yakwogera kinene ddala ddala ate I had a very long day omanye oli olunaku olukyali ne luziba nga muli okwoye nnyo nga tulina kirala kirungi kyosuubira mu lunaku naye kino kinzizizza engulu mu ngeri enjawulo and I'm really happy bambi neyansanyu neyanzege n'okundowooza kale kyankwagala nnyo bayira ziweze mmeka kuba teziggwayo ziweze kati mmeka guba mukwano gw'abantu abakwagala yes sanjagadde zibala ne guba mukwano gw'abantu bakwagala ate buli omu alina time yenjawulo kubanga Farida era nga bw'omulaba she must have been busy not to come on time but I really appreciate this. Okay, omuntu ajja kwebuuza Farida mwalabagana bbanga ki oba noliweze by the way naate nze engeri gye mulabiddeko kwaffe tugenza okuyingira film kuzannya omukyalo no bazannya era ate nga muzannya mulungi okitegeera so exactly nti bo bayingira era bato mu kuzannya ffe tujja tubalabirako nga teffe tetunaba kuyingira era kyanjawulo so muntu mulamu muntu mulungi atera mwagala obutakanya buvaamu mu film industry okusingira ddala abakyala mumukikoze mutya kubanga you still have your relationship your friendship kiri kyenkugambye nti ebimu biyigira ku bantu okitegeera jjo kumukuwangala n'omuntu omanya bw'omwagala ne buwangala naye ne bw'obeera naye kyenzikiriza ekyo kyokka naye banawe temunkolako yita utandise okunkolako interview company Mike Sizo kati zino keki mmeka zino zibakafuna mama lipstick ngaavuddeko abaana nga mukola keki this is fashion. This is the lipstick she loves. wangi obino katubirabe naffe Thank yakoze ebintu byamanyi nti neyanzanye neyanzeke
Keki zonna tuzirabye. Lipstick wa Diana ng'ayomba. Era kalya. Era kanti kakeleke. Oba yenina. Nange kane kwatise keki yange. Diana akayikwatira keki. Neno zino za kumeka keki mmeka zino. Tulina gye tulina keki naye tetunnagiraba. Waliwo keki gye tulina eri. Alonga naye maama alina abadayana forevers, alina aba X abatakkiriza nti bafuuka ba X. Awo tukonewo nnyo. Baani ba X abatakkiriza nti Baali babangayo. Jangu. Dana namuyimbira ddala iyo temwagira. Mwana ono alina obubaka bwe. Amani namuyimbira ddala. Mwana ono alina obubaka bwe. Diana. Kivumirira nnyo ng'abakozi ba Sayina. Basidde okuyita emyezi ebiri emabega ng'ebirabo bikyajja otulabisa. Kubalaba na olugendo lubadde lutya n'olukwe lubadde lutya okusinkana Nabatanzi. Olugendo terubadde lwangu kanziremu neyanjula amannya gange bampita Princess Fridah Ndausi oba abamu bampita Fridah Ndausi. Olugendo lwa leero, oh my gosh, tebibadde byangu ne kale ekyuse manyi omuntu abeera nga oli mweru kubanga n'ababaddewo bonna ngenza okulaba n'abadde omuddugavu ng'ate naye yeyongedde kaba. You know, it was so hard for me this time around because nabadde ku seeti nga ndi mu shooting. Kati nga naku zonna zonna ngamba nkoze ntya okufuna Diana. However, nange nabadde nategekera Diana kubanga birthday yange yaggwa. She surprised me after a week or after 8 days or 9. I was like, okay, nja kikola. So bunakundaba abeewo bamuwa keke ne ngamba kansirike sigenda munyega. Kati nga nkimanyi mutima kubanga omanyi bamuntu nga mukwano gwo ogamba kubanga nange yalwawo nenfuna ekintu mu kyoyo ne ngamba of all people Diana anerabidde, you know, naye munanga at the end of that day she did what she did. So nange ne ngamba nja kimukola lewe ekiruma olwawo surprising omuntu nga kije mu bwongo. How does it feel? Okay. So, naye ntudde essaawa 3 ne squad yange gye badde nayo simanya mwasinkana wa? There is Marietta, Arafa, Rodney, bangi squad gye badde nayo naye ndi musanyufu tubasobodde okuminkiriza. Mwasisinkana wa bwenye Diana Nabatanzi? Diana tusinkanye mu industry. Tujja nga buli omu yeegomba munne. Diana amwegomba naye aneegomba, so ne tujja tubeera closer bambi ne tufuuka b'omukwano. So nga ali down to earth jendi nange ne mbeera nga as usual mbeera down to earth. Others bantwala for granted. They think I'm just there, but nange ndi PK. When somebody shows they do love me and care about me, I love them back. But when I'm useless, I also back out. Kubanga musimu tetwesiba ku mikwano. Challenges zibaamu mu film industry because temwesanga. Of course. Okusingira ddala abakyala mwewalana ne mwekyawa olw'abasajja olumu bwe musangayo. Bafunyemu obutakkaanya ne Diana Nabatanzi. Bannange so genda nti kubanga ndi maaso go. Kubanga mbeera bize abeera bize ate era si muntu gwosobola amangu okuggyako oluyombo olw'ensonga she understands. Omanyi abakyala nga bw'okyogedde bingi ebitwawula mu mikwano. Nobeera n'emikwano gyo gena okulaba nga yali akubeera okumpi nga takyakubeera kumpi yali akubira like nga mwana waddeko tight. Naye si basajja bokka ti be batwawula. Oluusi n'emikwano bagamba abasatu basatulula. Setusinga okubeera mikwano nga mulinga basatu oba bana oba okusukka. Mubeeramu ayagala ennyo okubeera ne muneta at least tutu njagala nnyo okusemberera gundi ate gundi amusemberedde nnyo. Sebiseera ebisinga baleetawo ebigambo oba okitegeera nti ne mwawukana naye nga ne webuuza munno twayawukanira ki nga tasobola kigamba naye era kibeera mpakazi. But Diana si ye muntu awuliriza ebigambo
kubanga emanyi nti ebigambo mu bakazi bikola ki mwebiri naye muzibu okuwuliriza ekintu because she knows who I am. Okay.